Engeri gye bamukutuddeko amagulu bambi bya nnaku nnyo akatambi nkalina mu maaso awo ate ensonga za Bobi Wine ne Bajjo bannange nabyo mbiyina mu maaso awo Fifida Queen ne bba bannange tibabalese kyekimu principal naye lumutwalidde mu big eye maziga meerere mugamba mutya mwasibye mutya rape nakitto mukyala bindeeba naye talubuzeeko ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpeere like era nensaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nti akayo sigenda Chris era nga nkutandise ne Fablove ono nga bba wa Fifida Queen munange olunaku lw'ejjo yavuddeyo n'anaabuuza abantu n'abagamba nti ku nnyumba ya maama wa Champion Gudo n'ekibalama mwagala kaani kugamba ng'abuuza bubuuza wamma naye era ng'ekyaze mu ndowooza ye baananga abantu baasabudde bba wa Fifida Queen baasabudde bba wa Fifida Queen banaye ng'oyinza ogamba oba kugamba kintu kiri awo kitagasa kati munange ninze mulira ate gwa mukyala gwagenda okuddizaawo bonna abazzeemu omwami we omanyi munange ye yagamba ye omuntu amanyira omwami we afa naye kale bibiri busayidi ezo naye nga munange talina nsobi yonna gye yakoze just yavuddeyo n'abuuza bubuuza nti ku kibalama n'ennyumba ya maama wa Champion Gudo mwagalako kibanange bye biri mu sayidi ezo ate wo bbanga lya mwenge liggwa na mwenge munnange bagambe kati Bajjo ye bamaze tebakyamulinako obuzibu twabula basigazizayo muntu ogwa muntu omu yekka ye Wisdom bannange naye era bagenda mumaliriza ndowoozaawo biggwe bulungi nga tewakyali abanja Bajjo naye kati Bajjo yawedde kati Wisdom yabulayo kati olaba ali ene alumba Bajjo alina pepa sipule kati Wisdom kayalina ye munnange kibanda twakasiza n'atugamba nti ebyo ebyabwe biggwera ku street nti era kati munnaye muntu omu yekka yabulayo kaye Wisdom kale banaye bye biri ku sayidi ezeya ate ye mwana mulezi big eye maaso awo nina ka vidiyo wamma nga bali mwogerako omugambo ogutokomoka katugulaba ate tweyongere big eye star boss ekituufu kiri nti genda bakuze mu kyogero ge mazima matuufu okoze press conference mazima dane flopinga conference we maze okuflopinga abantu ba nuupu abali kubuzeebuze abali bakupushinze ate bazze ku alien skin kati buno obudde bebe nabe bagamba nti principal yakusiime yakuwadde enkofiira biweddewo kuba okoze conference neberako abantu basatu ku bana eyo yo conference ne flopinga Bajjo bulijjo yafuuka omwegezi wo promota wo ate n'akola ebyekisirusiru kati esitegenda kuddamu kwogerako era ne Richard nagamba nti big eye totegeka ekivulu nkiddamu big eye kukyabaddewo jjo ku conference yo gye bafuniddeko abantu bataano bannamawulire totegeka ekivulu totegeka kivulu ge mazima era za amagezi gengenda okuwagaligamu kati gendako ewabyesi gye kwefuddisi naye akwanirizeeko ku kitebe gyoyinza okufuna omukisa naye gwogwa nuupu gukoze eki guganye alien skin agulinyemu eggere bw'ati nga Bajjo yamuyambako bigayi twagambanga tulumba kimenke God sent gaata amawulire ag'ennaka agaliwo ye Mr. Ibu ono nno munnange nga nakinku mu kuzannya firimu kw'otadde ne komedi eyo nno e Nigeria munnange mabegako awo yagenda n'afuna ebirwadde nga womanyi era omuntu yenna alwala wajja omusujja n'afuna kale obulwadde bwonna munnaye nga manyi bunaagenda so maama obulwadde bwo bwajja bumazeeko era munnaye bw'atyo n'atandika n'atunda ebintu bye weejjanjabisa munnaye waawona wasuukamu naye maama bw'amaze ne bubeera sirias era nga wenjogerera baamukutuddekoko okugulu okumunna baleeterako ne bagamba nti abayimbi be Nigeria bavuddeyo abamu ku bo ne bagamba nti bagenda muwa obuyambi okuli P Square kw'otadde ne Davido naye munnange osanga nabo balemereddwa kuba kiri ekirwadde kikulidde ddala kuba kati jjukira bamusazeeko n'okugulu so munnaye gwe wenna era nga asaba obuyambi saawa zino gwe wenna munnange alina omutima ogulumiirwa ate muntu munno osobola okukwatayo k'omuwadde ate munnange n'omuwayo ogutali musango ng'omuntu yali akyasinza okuzannyira obulungi nze nkanze wamma nzannyira bulungi era ebintu bye mbyagala nnyo
nnyo kale munnange ate ge mawulire aginnakaagaliwo ate wenkuze eno okubaagala na bannange laava eno munnange mbalina mu maaso wano galubindi zo zifuuse galubindi katubalabe katono nnyo bannange oba kuno gwe bayita okulumya laava enyuma katubalabe. Suzan, thank you. Jangu. Totera kujja mulancha wa jangu nkuwe kuhaga. Yes. Ano lero tulinga balongo. Simanyi otulaba. Ano yan designinga buli kantu naye ku galubindi nze ne designinze namudduseeko tamanyi nangeri gye nazifunyemu naye engeri gye twali mu lunch hour ne tugamba nti tuleeteyo oko ku galubindi tamanyi na gye nazigeza vuki galubindi za vuki ngende maaso ne service ya galubindi bazikome wano tonjagalira mu galubindi tetukulaba bulungi mune mumpulira bulungi tulina okukulaba tetuli ku radio kale zitwale bwayogera siddamu nasigala mukabulira njiri. Munnange tulabise bwefutyo ku stage ate ng'ogutali musango munnange oli wadde mbukola byonna by'obeera oyagala kasaayi banga byebusanyusa omwagalwa abo bannange ate awo bwe tuli bwenkuzaako eno ye munnange mukyala binde ba rape nakitto oba baakadaama baamukola ki bannange mukimanyi rape sayo taddangawo n'agamba nti baakadaama munnaye balungi munnange biki kati muyina maaso wano ate ng'awanda omuliro bannange nakitto kati mulabe bakadaama bali eyo nga mwe muli bulungi kati njogera kwammwe be batabonyaabonya nga muli eyo muli mukola muli mu bifo ebituufu bannange emitima gyammwe mibi abasinga olaba kadaama najja nakomentinga ku kintu kyo n'ogenda omukeberekoko nga kadaama nga obusungu ku mutima but what I am requesting is kadaama yenna ng'oli gy'oli bwenkuzaako eno ewa Dr. Cephco oba abangi gwe bayita sekavumira wa kuno munnange oluvannyuma lw'okufuna akabenje era munnange n'ategeeza nti abaana ba Nuupu be baamugoba ne bamukuba kwe kusaanyawo ki emmotoka ye munnange yavaayo n'akubira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba nti munnange taata njagala emmotoka ate munnange lubadde terulolongo olunaku lw'ejjo ng'apostinga munnange ng'emmotoka yagifunye dda ate kapyata bannange era abantu bakyalumwa nnyo ebintu ate ye Calvin Kayanja ensonga za Liane Skin Bajjo bannange aziyingidde mu bwati naye ate leero azze munyiivu nnyo mukambwe yenna tasaalikako omusali bannange kati mulabe naye ate era tweyongere kiki kyagamba kiki ekikulumiza omunyu w'enjaga yali alyankwacyoye omuvubuka ono yali abaddeko mibuviru ng'abawaana naye bwe mwagala okumusitamako kuba entalo zino ezaali enisikini ne babbajjo zitandika bivudde mu bivulu kyetwategeera obulungi nti kwali kumunyigiriza kubanga bw'obabuuza ne ssente ze baamuwa ku Freedom City naawe zikwewuunyisa miliyoni 5 ze beeyogerera olaba ejyogedde naye ng'omuntu yeyeekolera buli kimu ate ekyokubiri basajja bakulu omanye ekizibu kyonna wano bwe bwongo buli asinga obukyayi ali kungula bukyayi ku bukulu bwa Bajjo ne Munabitex bwe baalaba nga omwana ono alina olutalo ne Palaso baalina kubagattaganya naye baakuma mu lutalo luli omuliro kati nga tebamanyi nti olutalo lwe baasiga luyinza obeefuulira kati luno lutuuse kutuuka kwetta olulabye kati essaawa eno baagala okudda ewa Palaso gwe baasimbuliranga luli embwa ne bategeka n'ekivulu ku lunaku lwe bamuviirize ssente kimusale olabye entalo bwe zitali nnungi naye omusajja omukulu kiki otalabye mwe abasajja abaategeka ne ku mupiira gwa Museveni ng'akyali mu sitati Nedda Bajjo kiki mutafunye mutegesa abayimbi bano bonna muzisabye n'ewasale z'ebivulu bya COVID mufunye buli kimu kyonna ne bano abaana abasolooza 10 mu bannayuganda abaavu nabo mubali bubi
Yeeyo nate ndowooza ya Calvin Kayanja wakati wa Alien Skin ne Bajjo ate bwe nkuzaako eno munnange nga bwe kiri nti omuntu akola obulungi amala n'asiimwa era nga munnange Alien Skin bw'atyo olunaku lw'ejjo we yavuddeyo n'asiima bodegaadi we Ibra Kabadiya munnange olw'omulimu omulungi ate gwe yakola munnange n'amukuuma wama yamukoledde kapati kwegamba ki ekibadde awo wama kiri kibadde kituufu nnyo era nga munnange abantu bo ye baamuwadde mwana mulenzi omusimbi oguweera ddala nga bwe ngendo batuusaako ka video masa omunaye nga bamwozaayoza nti yeebalo bakuumira kibanda waabwe wamma kwegamba bo bamulagidde ddala omukwano bambi eyo enkolagana ennungi buli omu gy'abeera ate yeetaaga kugamba ze baamusuuliridde munnange kibanda yasanyuse wamma ekibadde awo ekyomufuuze kiri kyo kibadde kitokota nga si kisaanikire wamma nawe embeera nga woogirabaawo ne munnange abantu babasiba ne bavaayo nga babasazeeko enviiri naye munnange Ibra Kabadiya oba ate yeebuzibuki kuba ndaba munnange nga we yagenze bw'atyo bwe yakomyewo kale jasa amaaso go gaakoseddwamu olw'eri paper spray Bajjo gye yamufuuyidde naye munnange akaviiriko yakomyewo nga kwekali naye nanga munnange n'ekyalo ate ekirungi n'asikaali wa Bajjo munnange naye ate era bw'atyo yakomyewo naye teyasuzeyo mu kkomera kale munnange mawulire gasanyu sayidi zombi ku sayidi ya Alien Skin ne Bajjo mawulire malungi nkuba bonna beesonyiye. Kati tuli mu kusonda buli agala owayibula teekako request we bakuwayibula nange ompaako n'ogaana okumpa olumuseke tulukuba ffenna bannange mujje bali muwayibula buli agala owayibula mujje agambye okuwa miliyoni 2 Westempa yayibula wuuno tukoze tutya bajje beeyogerere lama bajje beeyogerere ajebeyogerere abamuwa sente alake ala agambye agenda muwa akakadde akolemu ki kyayagala andowooza alake ala wuyo ye mulese Ibula n'otampa ku sente gwe Ibula tuba tutenda kwawusana jambiya Toko sirike alaka mubuuzeeko n'omukyala abeera Ibra ogamba ki netiwaaka emukutte alabika bulala Ibula bakubuuza ono omukyala ente naawe omukyala akubuuza ekiriwo ogamba kikulikayo kataata banange tuyamba otusomere enamba yo sente zino tugenda zitunganya fa wiiki twagala otugambe totozo yazo nze ngenda kuterako miliyoni Ibula some enamba yo some enamba enamba eri 0704 49 51 mugiddemuko giddemu omulundi gumu eri 0704 49 51 kadde n'endala zijja ne Ibula ku WhatsApp tonneerabira tuli baluganda bannange buli agala owa ku Ibula ku ssente Ibula ono omukyala alaka abuuza nti ereeta mannya ki ate nga bwe ayina okugamuwa anyogaana bikinamu amannya gereeta kati kiddemu gumu bakitegere bulungi ereeta mannya ki
Ibula. Ibula bagenda kuwaka kadde ninako ebiri. Never nangoni. Mugambe gundi Ghost Empire ya mugambye miliyoni 2. Ghost Empire agambye agenda kuwa miliyoni 2. Oli agenda kuwaka kadde ze miliyoni 3 Ibula miliyoni 3. Notampa ku sente gwe Ibula. Omusajja ng'omuli. Alina okumpa kukwatibwa. Omulanga akubiddwamu oluseke oba asigadde akalambadde. Temumuta. Bw'okola obulungi munnange osiimwa. Ate ye President wa TikTok Frank Abaho muyina maaso wano ate naye ayina byazze okutangaaza wakati w'abano abantu ababiri Alien Skin ne Bajjo. Akolera mu lumaze ku poliisi ne Alien Skin ne Bajjo. Soka abantu bayiseemu ki ekibaddeyo? So ekibaddewo emabegakaawo ali egundi Bajjo amaze emyezi 5 ng'avuma Alien Skin. Kati myezi egyo 5 omanyi omuniga tagenda ku poliisi. Omubanda yena tagenda ku poliisi akusinkanawo nekigwerawo kati jo ne bamukubira esimu balina omulimu bwe yatuuse n'asanga ababajjo be balina omulimu n'agamba sijja kukola mulimu gwa Bajjo. Abaana basoose bana ababiri abalenzi batuuseewo ne bagenze nga tebalina Alien Skin basanga Bajjo yaliwo bamusanzeewo ne bakubira Alien Skin n'agamba nti Bajjo yaliwo ate tutuuse atandise otukuba spray. Alien Skin n'agamba muluwa n'abasangawo bwe yatuuseewo ne batandika akavuyo akabaddewo. So Alien gundi Bajjo akarakase Alien Skin emyezi 5 era ng'akosa TV zamwe ne platform ze. Kati nga bo bitegere ebyabaniga Alien Skin talina budde bugenda ku poliisi kusanga kukubawo ne mwekuba ebikonde ne biggwerawo. Yeah. Tugenze okumayiza nga betute ku poliisi. Alien Skin atute Bajjo ku poliisi ne Bajjo mutute ku poliisi. Na ateri atute oli yagenze ku poliisi n'awaaba Bajjo. Bwe yawaabye Alien Skin era naye n'agendayo. Bw'agenzeeyo ne batuula ng'abantu abakulu ne babimaliriza era teri abanja munne. Ebya street bigwera ku street. Teri abanja munne teri nti oba bamuwadde bondi oba ki. Bajjo bw'atunudde mu face ya Alien Skin na Alien Skin amutunuulira ne babuuza waayo kibanda story ki ne bigwerawo. Onyisa Bajjo abadde atya ne Alien. Era mulabi n'asooka agala okubuna emiwabo. Ku poliisi ate. So ebya street bigwa bya street teri abanja tebalinayo kooti tebalinayo bondi oba ki. Ne Bajjo agamba mwamuwabidde omusango gumu n'ateeka ku Alien Skin emisango 2 oba 3. Ebyo bigambo byammwe abamawulire kubanze sinabakola bakakantu ako sinabakalabako ekiriyo egyo emisango gy'oyogera tegiriyo. Bajjo olutuuse wali yabadde alinayo omusibo omu abadde alinayo owa Cephco yakubye amasasi nga naffe tulinayo ono omwana Ibula era olumaliza ebintu byabwe Ibula n'avaayo n'omwana wa Cephco naye n'avaayo bwekitiibwa ekibadde. Kigambibwa nti omuyimbi Alien Skin yagira ku TikTok gy'okulira. Okyamusobola oba nawe yakuwazirukako? Ampa respect singa esaawa eno siri wano. Alien Skin bwe yayingira music yakwatagana naffe n'abaana abo 10 abaana ba TikTok mwava ine subi ba Tomudi ba Chukamba ba Lama Lango UG bawala bakadama bali ebweru. Ensonga lwaki olaba Frank Anduwano ze wali ondabyeko n'omuyimbi yenna ng'ogyeko Pink guna kwatirako sinonya mawule sinonya kamera nina bawulire ba chali bange bangi banonya be naisura kuba wabudde zobudde mu Alien Skin kuba TikTok ate yava ku TikTok n'omuntu omulala yavayo ng'omuyimbi nga Tomudi bwalimpa time ndumuwa time naye Alien Skin ampa obudde n'ampa time. So John avudde ku police sawa 5 z'ekiro olwaleero sawa emu mbadde ntuusewo n'omukyala gwayita full figure na Alien Skin najja n'atusangawo. Bayimbi bangi abagira ku TikTok kuba oyogedde emikono gya Alien Skin ku poliisi tetubalabyeko kiki? Abaana abo batya poliisi poliisi ya buli omuntu agendayo sibaziba misango kati bwe mutuuse tebabagobye poliisi egoba abantu bwe mulanga muyitiriddeko obungi babagoba tebabagoba mu bubi abapoliisi tebabagoba mu bubi wabula olw'embeera surveillance zaabwe baba balina ebintu byebagala okukola ki abanje ogedde president wa olunaku lwayo TikTok mbadde njagala kumanya efujjo nga liyitiridde mu TikTok tulinga bali ku hapo eyokwolesa kyogamba Bajjo naye TikToker
si TikTok abuze efujjo nga liyitidde mu Uganda. Bujjo liri buluwamu sigamba nti liri mu ba TikTok bokka. Omuntu muna Uganda ali wano mu Uganda abasinga balina efujjo. Si ba TikTok. Okay. Kino kirekawo omuyimbi wo waba atambulira mu buvuyo bwe buti abantu nga bagamba. Kati kyenjagala okugamba abasuubira alien skin etagenda kugwa. Ate kimwongera ko tubadde ku police abazadde abalina obwana obuto mu area eyo abaana bonna babadanga baswami alien skin. Bw'obanga oli muyimbi kino message eno njiwa abayimbi ng'omanyiddwa obwana obuto n'otuuka mu kitundu bagamba omuyimbi wuyazze oba w'amaanyi. Alien skin akyali w'amaanyi mpaka last. Abantu bagambe nti alien skin si ba promoter bonna nti bamuvaamu era ba promoter balina akakundi kaabwe akali eyo naye mulimu ne ba promoter nga ffe era mulimu ba promoter ababaddewo nga tuli ku poliisi so si ba promoter bonna nti bakola ki nti bamuvaamu era bamutegeka era ebivulu bikola ki bikola.